Finally, Dr. HAMZA ne Eddy Kenzo basisinkanye ate Shakira ayongedde otukakasa. Sesabati naye ebibye mbikuletedde. Bino n'ebisingawo byenkuletedde mu Grosh Update. Mbabuzaako abalungi na gye musinziira kansubire nti muli bulungi. Mbaagala nnyo abalwadde kambasabire musobole okuterera ate nabafunye ebirungi namwe nsanyukira wamu nammwe. Abatannaba kusubscribinga mukwano musubscribinge mwegatte ku channel ate gwe yasubscribinga edda mukwano gwasinga. Ntandise naani ne birthdays abazaalibwa olunaku olwaleero mwenna mbagaliza amazaalibwa amalungi ate nga omukyala Jjojjoke Teira ononno nanyini dentist nanyini ddagala ly'amannyo abasinga abalikozezaako baliweera obujulizi. Muwala we amanyiddwa nga Avil Teira olunaku olwaleero awezezza emyaka 7. Happy birthday baby girl. Namwena abazaaliddwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi. Kantandike n'omumbi Shakira ononno okuyimba kikyabulamu naye ye yagamba tajja kupowa bw'atyo yatere obufaananyi nga bw'obulaba abo akyayongera okukakasa mu ngeri yonna mujja kuba mukola ki mumutegeera tagenda kubava ku maaso yoyo no Shakira nga bw'omulaba awo. Ate ye mwana mulenzi Sesabati kyaddaki akkiriza n'agamba bannange atava ku mulungi afa awoza naye munnange ebyange ne Zari bilaka tebijja kutuukirira omwaka ogujja nange ngenda kuba nkola ki neefunira omubeezi ebya Zari munnange mbitadde gwe naye namwannyoka ali eyo munnange Sesa anoonya ate nga ye munnange atrendize olunaku olwaleero yaani Dr. HAMZA n'omukulu Eddy Kenzo munnange kyaddaki bamaze ne basisinkana nga olaba mu kavidiyo ako naye mu kavidiyo ako tebatereddeko ddoboozi biki ebyabaddeyo ndowooza bajja kuba babituwa mu maaso awo naye nga omukulu Eddy Kenzo avuddeyo n'atikayo post ku mukutu gwe omugatta abantu gwa Facebook n'agamba bannange libadde essanyu ggyenene okusisinkana omukulu Dr. HAMZA era tunyumiddwamu nga family. Byebyo no ebiri esayidi eyo era nga ssanyu gyereere bambi abantu bonna babeera nga bakwatagana byebyo no ebiri esayidi eyo ate nga mwana watto kankulekereko ka video k'omukulu Kayima ono yagambye bambi mulekera buli muntu none amwina oba yamusevingako erinnya tandika okuteekako oba oyogera ku Kayima gamba Kayima owe UK Kayima owe England oba Arthur owe UK bingi kankulekereko video ya Kayima osobole okubyerabirako naye nga nyongera bagamba musubscribing abatannaba kusubscribinga mwegatte ku family mbagala nnyo bamikwano kankomeo. Bwoba olina kyokolesa eno badde nkusaba okyumuze wansi osooka ojja owulirize obubaka buno kuba nkimanyi obubaka buno bugenda kukuyambako mu biseera byo ebyo mu maaso. Kakati abantu abasinga mulina akanamba kange aka WhatsApp mwakasevingamu amannya ag'enjawulo. Naye kuno kulabula era bwe buno obubaka obundeese olwaleero kuno kulabula. Mbadde nsaba amannya ago gonna ge mwansevingamu genda mu ssimu yo essaawa eno nga nkyali ku mpewo okyusa amannya ago. Era nkusaba onsevingemu amannya gano wammanga. Arthur UK oba Arthur England oba Arthur Britain oba Arthur United Kingdom. Tochigeza n'okibuusa amaaso era yenna ayagala okumpereza message nga tonnaba kugiweereza kuba screenshot ng'okyusizza amannya ago ate olyoke oddibwemu oba tokikoza tojja kuddibwamu okitegera kigenda kubanyiiza kigenda kubanyiga kigenda kubamiza amangota mugenda kuloga naye nange siina kyakikolera baddiya mukitegedde obubaka obwo mu butwale nga bwankizo ddala